Nsalo, omubaka wa Nuupu n'omuwagizi bafudde. Honorable Sseggirinya akyetaagira ddala essaala so ng'ate omulala ye awambiddwa. Kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Weewaawo mujebaliko gyonna gye mukwasaganya mikwano gyange abakyagikwasaganya so ng'ate mu abagimaliriza mukuliko eyo nnyo bambi mukakalabizo mbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu nange neewaayo okubeera ng'ate mbaweereza manya yinza Omumbejja Aisha Nassolo ono funirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakaate naago amawanga agatwetoolodde so ng'ate mu nnaku ezimu tubeera wano ng'ate twewa ku magezi bahasolaazi ani agudde mu buzibu tumuyambe tutya ffe abatanabugwamu mikwano gyaffe tubyewaze tutya bye tubeerako wano eno kale n'olwekyo mukwano gwange gwampuliriza omulundi gw'ogusookera ddala bambi subscribe nga teekako akadde tojja kwejjusa buteerevu kankutuuseeko ate genzize nago olunaku olwaleero wabula nga tosseetuka kubanga ate amalala mangi mukwano gwange gakyajjira ddala inatandika bambi n'okutegeeza okufa kwa Rasta Twaha ono nga bambi comrade y'omu ku bantu akugamba bamusaayigwa National Unity Platform wabula nga bw'atyo bambi Mungu yamujjuludde era nga tusaba omwoyo gwe bambi Katonda gw'omuzza emirembe ate era bw'atyo agulamuza ekisa yafiiridde mu kabenje kale bambi tusaba Katonda ayongere okubeera nga tagumya emitima abako ab'enganda saakaate n'ab'emikwano so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate ye munnange era omubaka wa Nuupu omulala still era afudde jjukira mu wiiki ewedde era nakutuusako omubaka wa Nuupu aweeyo mu district njerabidde naye ng'abagawira amawulire gonna gabatuusako wano yafa I think it was last week wabula tetubadde tukyali wano nga boom ate bambi omubaka omulala okuva e Bukasa Parish Makindye omukyalo ono abadde ayitibwa ate Kansiime Rita bw'atyo bambi naye wetwogerera zembuyaga ezikaza engoye ono bambi abadde kansala w'e Bukasa Parish mu Makindye East era nga bambi tusaba Katonda omwoyo gwe Katonda gw'omuzza emirembe ate era bambi agulamuza ekisa musonyiwe ebyo byonna ebyamusobako agumye emitima abako ab'enganda ssaako n'ab'emikwano wenna mukwano gwange mpuliriza nga wafiiriddwako omuntu wo tukusabira Katonda bambi ayongere okubagumya emitima ffenna lyekkubo wabula ekitwawula munnange oli kusookayo munne wabula nga byo si byangu n'akamu n'akeddagala so ng'ate ne Honorable Sseggirinya naye bambi gyali yeetaagira ddala essaala ez'amaanyi ono kinajjukirwa nti babadde batandise n'okubeera nga bamubika I think mu nnaku nga 3 emabega babadde batandise okubeera ng'ate bamubika wabula amawulire amalungi twabadde tukyaliawo nga bambi omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine bagenzeeyo ate ne banna abalala nga bagenze okubeera nga ate bakola ki balaba ku mubako era bw'atyo n'ategeeza embeera gy'alimu nga mu ebyo kwe kubeera nga abamu ku bakozi b'omu gavumenti ate babadde nga bajja ne bamukyayirako era batyo nga bamukaka okubeera nga ate yeesonyiwa kugamba bino byonna byalimu ebyobufuzi bagende maaso n'okubeera nga ate bakola ki bamulekera obulamu wabula nga katumusabire naye gyali musajja wattu agende maaso n'okubeera nga ssuka otherwise yembeera ye tennawa ssuubi yadde n'akamu n'akeddagala so bambi Honorable Sseggirinya naye twongere okubeera nga tumuteeka mu ssala naffenna abalina abalwadde bambi tusaba Katonda ate agende mu maaso n'okubeera nga ate abasuusa nawe ampuliriza nga gwe mulwadde bambi nsaba Katonda agende mu maaso n'okubeera nga ate akusuusa kubanga bambi ebinaku zino byo si byangu n'akamu n'akeddagala so ng'ate bambi n'ono omukulu amanyikiddwa nga Bigirwa Moses abangi gwe bayita General Bigirwa ono naye bw'atyo yawambiddwa aba Uganda Police Force okuyinaana amaka g'omumyuka wa Speaker Anita Anet Amongo e Nakasero yawambiddwa gye bamutadde tewannategerekeka wabula nga tusaba bambi Katonda asobole okubeera nga amuwa obukuumi yonna gye bamutadde abaamukutte basobole okubeera nga ate bamuta bambi nga mulamu otherwise byo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda si byangu n'akamu n'akeddagala wabula ng'ono ebimu ku byamukwasizza kwe kuwandiikira abakulu bano ebikikinike ku mutimbagano ogwo gwa social media naddala ku Facebook ze zimu ku nsonga ezamukwasizza wabula nga katusuubire ebintu ate tebitambule bubi ng'abamu munnange ebizza ate bikola ki bibatuukako wabula nga munnange ngenda kuba tenkusiibula naye nga ngenda kulekerako ka vidiyo kano gwe wena hasola munnange engombo yaffe waneeno eri eat the meat and throw the bones ka vidiyo ke ngenda okulekerako nga waliwo omukyala alina ensonga ezimu oba endala zayogerako londamu ebyo ebikoledde ebitakukoledde birekenze waneeno nina engombo era mbagamba ti omuntu omulira ng'ayogera byonna byaba ayogera si bibyo nedda wabula gwe mu byayogedde 1,000 londamu 2 oba 3 oba 5 ebisigadde bireke just eat the meat and throw the bones kale mukwano gwange nkwagaliza ekiro ekirungi abankumira atakumira mpeera goodbye for now naye ng'ate tewerabira nti olunaku olw'enkya ngenda kuba ati nkutuusaako byonna ebinaaba bigenze mu maaso sula bulungi weraba
ka video kano kagenda kuba katono ddala naye mbasaba buli akawuliriza otuwe ku ndowooza zo gwe ng'omuntu. Muganda waffe agamba akoledde mukama we omwaka gumu n'emyezi 7. Mukama we yamugambye ssente zimuweddeko, ayagala kumufunira muntu mulala gwagenda okukolera asobole okumalayo contract ye. Naye mwe ba housemaid mbayise emirundi emeka ba maid mwebeereremu, mukozese obwongo, muli bantu bakulu, teri muntu ajja kuba kyeyongo okyali mwana muto. Ezo endowooza ze muyina ez'abaana abato ze zimu ku mitawaana gye mugenda okufuna. Waliwo ekisaawe kyetaagisiza ng'olina okukala, waliwo ekisaawe ekyetaagisiza ng'olina okuba n'emputu eri sadida, waliwo ekisaawe ekyetaagisiza ng'olina okuwalira ne we kiba kyetaagisa ki. Lwaki gwe olina ekisumuluzo ky'obulamu bwo? You're the one with the key for your life. Teri muntu yenna alina kisumuluzo kya bulamu bwo. Gw'osalawo ogenda kubutambuza otya? Kikyobwagaliza, kirungi oba kibi? Kati woddaawo omuntu omulala n'omuleka afuge obulamu bwo, mbeera sikutegeera oba ogenda kubonaabona buli muntu aba agenda kukwesimulizaako. Nabategeezaako ne mbagamba nti bano abantu abawalabu bwe tukolera abamu bali mu bizinesi eno yennyini ey'okukukusa ba maid. Ebyo ebintu bikola nnyo naddala eno nze gye ndi. Agenda kujja akugule ku agency obeere ng'okola ebbanga walaba nga ligenze ng'atandika okwefuula ng'akugaba ew'omuntu omulala. Eyo omuntu omulala gy'agenda okukugaba ogenda kuddamu osayininge buto contract okube emyaka emirala 2. Okube emyaka emirala 2 bw'aba awulira ng'akukooye. Kubanga ebintu ebiri mu contract tebina ku bleachingibwa unless mu abantu ababiri abagisayininga mutuuse ku nzikiriziganya mbukati contract tugisazeemu, ate ng'aba alina okukuyiririra sente, aba alina okukuwa sente z'okusazaamu contract kuba gwe wali ready wasayininga ngo agreewinze okubeera ready okutuukiriza ebyo byonna byonna ebiri mu contract, era nga naye yakkiriza okutuukiriza ebyo byonna 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 ebiri mu contract. So waaba agamba nti nno ayagala kufunira client omupya, ayina okukuyiririra sente, ayina okukuyirira sente as a must. Naye nze ekintu ekimu kye neewuunya ku mwe ba maid kiri kimu. Nze omuntu otandika otya okuntuuza ng'oŋŋamba yo nonsense? By the way, otandika otya okuntuuza n'otandika okubagayininga nange ku bulamu bwange? Amangu ago nze mba neebambye dda, waya ziba teziriiko nga zaavuddeko dda. Muyige okuyimirira okwogera, mwogere bano abantu be mukolera abantu nga mmwe batya, nga mmwe we mubatya nabo we babatya. Bw'oyogera ekintu nga ky'oyogera okikakasa, n'omulaga nti ky'oyogera okikakasa, agenda kukitegeera ate nga talina kintu n'ekimu kyagenda kukukola. Naye jjo naluli buli w'onootambuliranga mu mabina gaabwe baba bagenda kukumanyira paka we balikoowa. Waaba awulira akukooye mugambe inzizaayo ku agency. Waaba awulira akukooye aba ayina kukuza ku agency. Waaba awulira akukooye ayina kukugulira ticket direct paka Uganda, kuba gwe omulimu ogwakutwala wali ready okugukola, ye alemeddwa naye ate nga gw'okyayagala okukola. Akugulire tiketi paka Uganda, oba si ekyo akuzeyo ku agency. Gwe weesalirewo ng'ate amaze kukuyiririra sente. Mwebeereremu baganda bange, mwebeereremu. Amannya yenze Sheila Adita.